Abanyakampala na Uganda Yuna. Nobody Events and Awesome Entertainment present Reggie live in concert at Lugogo Cricket Oval on 10th May 2024. Tickets are 20k ordinary and 50k VIP, 1 million gold table and 2 million platinum table. Come represent for Reggie. It's gonna be non-stop entertainment. Tosubuchiddako ku AC Media UG. Katolo senga wangu mbamuta babula. Mukubira nali nyume na mga senga nine ekizibu namo obusente wange wano nenjagala nfune wembutereka nemebwono na nangamba kuterese mukadde mga mukadde omuteresa sente jazikozesa mama omumanyi jazikozo tukozi musaba gambe sizirina nangamba nine ekibinde ngotya mama o nali simutya nenga omukadde nawo omwa sente otuko muzimu saba nagamba sizirina nakamba alaga toyonge bera lyanga tunachamukolera mukadde olina kola so gamba senga kaniko muwanga sente lwenfunye ya 2 nenga teeka ku simu ye nenfunye ye meka kati omwaka gwaggwako guweddeko mukwira mugamba senga nafunye idea nti ki mugamba njagala akasente ako ngenesome makeup waliwo yalandiridde nti makeup ono afuna nali sikimanyi nti asobola okunziba kyo nali sikirowooza nako banga sengawo muga nti wali buzibu ne muga ezinaba ziweze nja kufunirayo kenfunirayo era we nali nga nsindika sente nga bwe mansindika emitwalo 2 at least nsindika 2 mwena ne manya nti alina okulyako emeka esatu oba 2 kiro sawa nga 4 natandika okuŋŋamba nti Emma ninamu enkenyera koze ekya senga nafunyemu okwekengera oyinza oba okozesa abaana bange nasooka nenowooza oba yali asaaga nemugamba senga tubeere serious. So amaani ndoboozi na bulime Esther wano ku Talk with SCS Media Uganda kubuuzaako gwena woosinza okubanga otulaba. Thank you so much okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala tumanya tutya tuno mutwagala nga musubscribinga nga mulikinga nga mucommentinga era nga musharinga. Thank you so much. We believe S Media mutulabira mu nsi ez'enjawulo abatulabira wano mu Uganda. Thank you so much. Abatulabira mu nsi eza Gulf countries omuli Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Oman n'ensi endala. Thank you so much okubanga ate mubeera ku mukutu guno ne mwekuumirako. Ntumirako ku bannaffe abali mu America. Thank you so much USA, abali e UK, abali e Canada, abali e France, abali e Italy, Fad Sebulime Gori Romania. Thank you so much. Senyonjo David. Thank you so much. Ogwekuumira ku mukutu guno. Sham Ali, Ali Qatar, Nambilu Ann, Ali Dubai, Ajara, Ali Qatar, Lydian, Ali Iraq, n'abalala bonna abatulaba. Thank you so much. Tusiima Fatimulungi, Maya Mayo kubawe Saudi banji. Thank you so much okubeera nga mwekumidde ku mukutu guno. Naye ng'olunaku olwaleero tuzze n'emboozi ey'omwami Emmanuel. Obulamu buno butunyiga nnyo ebiseera ebisinga naddala ffe abatula mu ntebe muno tuwulira ebintu bingi olumu ne tunyolwa mu mitima ne tugamba nti bino biri mu bantu baffe. Ekisingira ddala otuluma nga biri mu abo be tuyita abaffe abayinza okuba nga bazadde baffe abakulu be twalirabiddeko be twalyegombye abaali tuwabudde ate nga be basinga otuteeka mu ntata be basinga otuteeka bizibu. Olunaku olwaleero ndina omwami Emmanuel era nga agenda kuba tubuulira emboozi ye. Emboozi ye amazima gali nti ekwasa ennaku. Baamusiba mu bintu by'ataategeera nti yawola ssengawe ssente okwalibadde ng'ozimubanja ate yamusibisa busibisa. So sisobola gyogera yonna wano naye katugende eri Emmanuel atubuulire kyajja kitya, kyatuukawo kitya, kyekyaleeta embeera eyo, kyakomekererawa era essaawa eno ali biki. Emmanuel, how are you? Ndiawo mpola mpola. You're not good. I'm not Sorry. good. Maybe say singa tubuza abantu how are you but tudamu automatic I'm good. I'm not good. You're not good. Amannya amatuufu nze njogeddeko Emmanuel. Manya nze Semawempe Emmanuel. Abamu bampita Mukisa. Semawempe oba weddira ki? Emmanuel dira Nsenene. Nsenene. Lwaki ate abakyala abamu bakwita Mukisa? Abamu bampita Mukisa lwa nsonga nti buli kyenkwatako kale ebiseera ebisinga kiba kya Mukisa. So ne bannicknaminga Mukisa. Mukisa. Yeah. Okay. Emmanuel olina emyaka emeka?
Onakuba lero n'emyaka 19. 19. 19. Yeah. Okay. Emmanuel, tubuliddeko mu mboozi yo. Era ekirungi wano Request Media kyemmanyi nange wandabye nga abamu bagenda okulaba olwaleero. Yes. Nti bingi ebigenda mu maaso so ekiri bulamu bwo. Bingi. Era olina amaziga mangi ku mutima. Yeah. Olina ebintu bingi bye wejjusa bulamu bwo. Bingi nnyo. So ombuliddeko emabegakaawo nti baakusiba singa we yakusiba. Yes. Kyajja kitya singa okusiba? Singa okunsiba tukiri nti ekintu kye nali nsembayo osuubira mu bulamu bwange nti kiyinza obeerawo. Ngera kwogera nnyo. Naye mu mwaka awo nga gwa 2021 mu covid awo nali musajja mutetenkanya nnyo ngera emumanya ife abaana ba ghetto kuva buto oba olina okwetakulira oba mama wo wali bataliwo batatawo waali olina otetenkanya obulamu nga gw'omuntu. Wali obeera mu ghetto? Yeah, nkulidde awo nateete awo mu kikuubo ezo zonna zonna ghetto okusinga. So lwaki olina watandika okwetakulira ng'oli wa myaka emeka? Kubanga tuli bato sijaga nti myaka emeka naye kuva nze ngenza otegeera nga tulina okwetetenkanya. Cause nakula na maama yekka tata teyaliiwo nga ne muto wange anzirako. Tata wo lwaki teyaliiwo? Tata yadduka nga maama yatugamba tata yadduka tukyali bato ndowooza yadduka buvunaanyizibwa oba oli awo oba ensonga ezimu ze simanyi. Ekitegeeza tata wo tewamulabako? Namulamanyi bw'afaanana naye namulaba nkyali muto n'ebifaananyi bye ndabalabako ne manya nti kitange afaanana bw'ati. Naye tewanyumyamuko naye biki balaba bifaananyi? Senyumyangamu naye ng'omuntu. Mukuwulira owulira akyaliyo oba? Bagamba gyali bagamba sijaga nti nze mmanyi naye bagamba gyali mwali sayidi zeeyo Luweero. Okay. Nze wempulira ebiseera ebisinga nga maama ayogera. Tata bali bamuyitaano batasobola ddiyogera? Ye Kabali Arafat. Yeah. Yali taatawo Kabali Arafat. Okay. Okay. So tugende mu maaso. Lwaki weetakulira ku myaka emito egyo? Maama wo akutute mu kwetakulira? No, mama sijagamba maama lwa nsonga nti maama waffe yalinga akeera ku makya nnyo yalinga akola mu lufulo eyo ng'akeera ssaawa 9-8 ogenda mu lufulo okola. So nga nze ne muto wange tulina okugenda ku ssomero. So yabayi nga tukomayo ebiseera ebisinga twamulabanga kitono nga akomawo leeti ng'ako yatusanga nga twebase ate ng'akomayo tulina okukeera ogenda ku ssomero ate ng'ali agenda ffe tukyebase. So we had no time, she had no time for us. Nga tulina okusitwagolinga ebiseera ebisinga ng'okomawo tewali kyakulya nga tugenda mu katale nateete baba batikula amatooke kati waliwo agagagwagwagwago nze ne muto wange nga tugalonda nga tugenda nga tutokosa nga tulya. Era maama twalwangawo nnyo okutula ne maama nti oba tunyumye. Sijaga nti yali mubi naye just yalinanga budde mukazi wattu. Yakomangawo late. Alinga akomawo late ate nga ne ssente agamba zimubuze. Nali sola kitegeera mu myaka egyo nange bwe nakula ntandika ozinoonya ningamba kuno kwe bayita ssente okubula nga kituufu okoze naye nga tulina yadde 10. So nga tulina ositwagolinga okulaba nti tubeerawo without mom. Era twasurvivinga Katonda n'atujjayo. Mbeerawo ojjuka wali mwasomeranga wali nga mu class ki? Nali awo P1, P2, P4, P5. Awo nanga haso. Yali haso. Mbeera nga mbi nnyo nnyo. Ng'osoma? Nga nsoma ng'okomawo ate P7 yo kyali kika. Genda tulina yadde 10 olina osoma ennyo weyabayi nti olina oleeta muzaddewo kyasuubira okomayo wakati wagenze na yadde n'10 tewali kyakulya. Nenga school fees yali azisasula? Yali nga azisasula ekyewuunyisa kyo mu kusasula fees mama nga yali akwata kisooka nga ngamba byonna nja beerekeza naye njagala musome wadde saasobola kutuukiriza kitooto kya mmange kusoma nga we yali ayagala. Nali ndowooza nti Mukama wali bampadde omukisa n'enkola ssente at least ndimufuula ekyo kyeyali ndifuuka ekyo kyeyali yeegomba mbeere. Just nti tebyatambula bulungi. Tebyatambula bulungi. So kakati wakoma mu class? Nze ng'omuntu nakoma mu senior 2. Senior 2. Ssente ne zibula. Ne ngamba maama kati nze nga ndaba ssente za kunoonya nnyo. Ne mugamba maama ekiriwo nze njiza okuwandiika manye okusoma. Naye ate waliwo bano bato bange batalina kye bakola ki? Wamalako P7 ogenda mu senior 2. How was your performance? My performance was good. Lwakuba nayitira mu second grade lwansonga nti
nali mpita mu bisomozibwa bingi and I could even do better than that naye nti nali stressed nga sobola kukola to the maximum. Yeah. So senior togamba mami nti mga mama eyokusoma nze okusoma kankuwummulemu lwansonga nti ndaba ositwagolinga nnyo ate waliwo bano bato bange ne mugamba bano banabo bapushinga at least babireko we bakola ki we batuuka nze katandika onoonya ssente. Tata we yalekera mama w'abaana ameka? Taata yatuleka nga tuli abaana babiri naye kati tuli basatu. Mama alinayo omuwala ali myaka nga 7 kati. Okay. Naye nga ffe tuli babiri nze ne muto wange anzirako omulenzi mutaata omu maama y'omwera. So wali ogamba miti n'okusoma kw'ogira okuwummuzaamu ako ate ku balala? Era kirowoozo n'akigula asooka n'agaana. Ne mugamba maama togenda sobola. Ne mugamba nenze kangiye bwe mba ntetenkanyiza at least nange mba nsobola okukwatamuko omukono ku baana abasigadde nanga naye okyali muto. Ne mugamba maama kubanga wano ekyemanyi Uganda tewali muto. Omuto yoyo planned kid ne mugamba naye ffe tewali baki? Tewali bato. Kama nampa omukisa nentandika otetenkanya mpola mpola naye nga tebitambula bulungi ofunayo ettaano. Otetenkanya mu ngeri ki? Byonna emirimu gy'osanze n'ogendako mu katale eyo n'ofuna gw'okulirayo kino just nali nkola bukozi kyonna kye nsanze. Anti wakolanga mulimu ki? Nagendanga mu katale eyo ne nnyambako bano ababeera batikkula ebintu gw'ofunyawo nagamba genda ontundireko bino ebintu byange biiseeyiseemu mu katale. N'akwayo ofuna atunda enkoko n'agamba zintundire kati wagamba nti zaagomu 2 noyongeramu 10 bazigula nomanya nti buli nkoko ogenda gijjako meka 10 nomanya nti at least zijja kubeeramu ne mukadde omwe 5. Ekyavaamu ne mugamba maama njagala kugenda mu lufula gye yali akolera. Nengenda mu lufula maama gye yali akolera ne ntandika ate obulamu mpololo ng'emyaka gitambula. Tandise okula myaka nga 15 awo 16. Nenkola ne lufula netuuka ng'emirimu gyayo gy'amaanyi nenfuna obuzibu n'omugongo. Kati ebyo nembikola ki? Mu lufula mwakolanga ki? Oba olina okuyingiza ente nga bagenda ozisala, oba mulina ozikikula ku mmotoka, bwe baba basaza ennyama eyo olina ogyetikka sayidi emu ey'ente n'ogitwalayo wali ku ddobo. Kati so nenfuna obuzibu ku mugongo nga sikyagisobola. Ekyo nengiwummula nengivaamu. Kati ate awo nembeerako awo nga nsitwagolinga n'obulamu mpola here and there. Naye Mukama teyandekerera, ndi musajja musabi. Najja ngatta ku muntu baali bamuyita Kenny, mukwano gwange. Kenny oyo ne muyitiramu embeera yange, namusanga mu kibuga eyo ng'asubula migaati. Namusanga Busanza abandoned ne mugamba ssebo olina ku mirimu. Nangamba for now sina naye osobola okunnyambako saawa zino mbadde njagala just muntu ankwatamu wano. Mukwatemu mu ngeri ki? Muyambeko ku yali amaliriza awo obudde bwali bugenze ng'ayagala kudda waka. N'apaakinga emigaati gye mu bokisi. Ne mugamba naye oba ofunyeyo akalimu. Nkoonaako. Nambuuza olina essimu ne mugamba ekituufu sirina ssimu naye nsobola okuwa ennamba gy'osobola okubako omuntu oyo n'omugamba oyagala nze. Ne mmuwa ennamba. Wayitawo ebbanga n'ankubya n'aŋŋamba Emma njagala ojje tutandike okukola ffenna. Naye olina obeera ne mugamba nina gye mbeera naye era ebiseera oli obeera wa? Nali mbeera eno Lusaze ewa maama. Naye nga maama yetabeerawo. Te kati awo nawo ne batugobawo waliwo ssenga wa maama yajja n'atugobamu mu nnyumba. Nze ne muto wange ne tubeerako ate ne tusula ebweru ebbanga eriwerera nno ddala. Sokoleki ate ssenga ajja ate bagoba mu nnyumba? Yajjanga mukambwe n'agamba mmwe temulina wammwe. Yali ng'atulangira nnyo nti tetulina waffe tugende waffe naye kati nga neebuuze waffe tugende wagize gye nali simanyi. Ne mugamba jjajja tetulina waffe. N'agamba gye ne mugamba gye wali naye tetukola ki? Tetumanyiyo, tetubamanyi. Jjajja abeera jjajja abeera ssenga wa maama wange naye nze mba muyita jjajja. Kati lwakyalumu yajja nga mukambwe nnyo n'agamba naye mmwe maama yali taliiwo ng'era tabeerabeerawo. N'atugoba n'agamba mufulume kye yasobola otuwa yali ssuuka n'akatimba k'ensiri neeti. Ne ŋŋamba muto wange tujja funa gye tubeera tutandika obeeranga wabweru tugwayo tusanze. Tugwa mu bino ebiyumba baabisenguse mu lusi tekinnaggwa. Ano maama ate ye? Maama nga tetumanyi na gyali kuba yali akolera Kyengera naye nga tetumanyi watuufu w'abeera. Yali tayinza vanga kasubi genda mu lufu lakkola ate nga sirina simu nti nsobola okukola ki omukubira. Kati nze nga tubeerawo okumpi ku kitundu nga ndowooza nti lulukya lumu n'akola ki n'akomawo naye kyatwala ebbanga maama takomawo ne tubeerawo mpola. Kati nga tosobola kugamba nina kintu kye neebuuza nga tugamba ko bakamugende mu lufula banga naye tumanyi kifo kituufu. Nali simanyiyo kifo kituufu naye nga mpulira nti ali Kyengera. Twagezaako munoonya ne bigaana ne ŋŋamba muganda wange tubeerewo okubonaabona si kufa tujja kola ki. Yali talina simu?
yali mama yali alina essimu naye nze nali sirina namba ye nga sigimanyi sijja kulimba nga sigimanyi nga muli baana bato twali bato naye nga tutegeera twogera nga tutegeera bulungi naye nga tuli bato jjajja mwe najja n'abagoba mu nnyumba yatugobamu n'atusuulira neeti ne suukeegi ne tusula mu biyumba bye basazeemu ezzike lunaku lumu bwali bwakiro nyumba baali bagisenguseemu ne tugenda ne muto wange okwebaka kati twalinga tunoonya mu kasonda nga twebaka mwalimu enzikiza tugenda ne twebaka ne twalawo neeti ne twebika essuuka naye ngenda owulira ekintu ekyunye ne mugamba lala gonfoyidde naŋŋamba nedda baaba sisobola ne ŋŋamba owaayi mpulira ekintu ekiwunyawunya wano mugenda okyakumakya kyammalako enviiri ku mutwe nga mazima twebasse mu bubi bw'omuntu tufuna empuyanga obulamu buggwawo tulina kyakukola tulina adde ebitano ebisobola okugula sabbuuni nti twoze ebintu bino kuba oluzzi lwaliyo emmanga nga lwabwereere ne tugenda tandika osaba ssente nga tusanga omuntu tomumanyi mugamba naye mukadde enjala etuluma tetumanyi mama waffe gyali muzira kisa n'akuwa ebbiri alowooza nti omulima n'akukuba bwe twafunangayo ne tujja nga tuli basanyufu ng'era abaana nga ffe tulowooza kimu kulya nga tuzirya ziggwawo muziteekayo ebbali tuzirya tubeerawo mpolampola kati ekyuma ne tuvaamu nga bakipangisizza lowa akadaala k'omukyala awo baali bamuyita maama Salima ali kanyanya naye nga wanyuka kaba kaggule kale tujja ne twebaka naye mwalimu embwa yali ezaaliddemu kati ng'emba mwebase ekiro ogenda ozukka nga akaana k'embwa kakwebaseeko eitha ku mutwe ngeno embwa weevaayo eri wansi ng'ezuukusa omanye embwa weeba yeebase erina omuze ogwekunkumula esooka neyekunkumula obweya nebubakunkumulira tufunga olaba embeera gye muyitamu mbi naye nga tulina kyakukola olwo mama nga temumanyi nakulu nti abanoonya nga tetumanyi mama yali tamanyi nti oba tulimu eyembera kuba yali amanyi yatuleka ewaka wetuli omwana oza yatwalanga bbanga kyokudda mama yamalanga ebbanga ffe nga n'olumu tubeerawo ng'ayinza obba wa ssente waabazza asobola obbalekera emitwalo ng'etaano ekituufu nga ziggwawo ne mutuuka nga temulina nga mulina namwe ositwagulinganga kati ebiseera yali abalekera mu nnyumba omwo mwali mubeera yali abalekeranga ani oba mwali mwera twalinga tusigalawo nzekka nze ne muto wange nga nze nno yiya n'enfumba nze ne muto wange nga yetubeera era muto wange nze nkuze naye kuva nga nkyali muto nga tukyali bato nze mukuzizza nga nze enfumba buli kimu nze mama nga yabeera eyo mama abeera eyo twabeerako naye nga tukyali bato naye yatuuka ekiseera ng'alina oba okuyiya ssente n'abaleka eri n'atuleka eyo n'ate wali elusaze waali waani okusingira ddala elusaze awo wabawala maama naye jjajja abeera jjajja wa maama wange yafa tagabyewo naye kati ne bayita maama nti jangu ogira obeerako eno mwene ennyumba then ne tugenda ne tutandika obeeramu eyo ennyumba naye kati waali walanga okuva eno ekasubi ogenda ekyengera maama okola ng'alaba waki wala ate ng'akeera ku makya nnyo nga obulamu bwe bubeera mu lusiki n'agamba kafune gy'abeera eyo ekyengera nga bwakola kati nga ffe n'agamba ffe tubeere ng'eno ewaka tukuume ki ennyumba so kati olisanga jjajja mubasenga wa maama we yabajjawo yajja n'atugoba bugobi from nowhere oba naye yalina obusuubu n'agamba mugende temulina wammwe ekintu ekyo kyannumanga kubanga mu nsi muno teri muntu alondawo gy'ayagala kuzaalibwa ffe otuzaalibwamu eyo famire maama ffe okuba nga aveeyo tegwali musango gwaffe ffe tukanga tuzaalibwawo tuli ku nsi so tujja n'oŋŋamba nti ge mugende ewammwe kati okusula mu eri ennyumba biri ebiyumba bye mwasulangamu muvaawo mutya okuvaawo awo nali ntambula mu kibuga nga ndaba okusaba kuno okusaba abantu tekijja kubeerawo forever ne nga muto wange kangende nga nnoonya eki kangende nga nnoonya omulimu mukama wali teyamanyi tufuna omulimu tunjabeerawo we nagwira ku kenwe yali apaakinga emigaati nemu enamba ya mukwano gwange eno ku kyalo gye nali mbeera nawayitawo ebbanga namukubira nti njagala ku mulenzi gwe bayita Emma nga mpa esimu nga njogera naye mugamba ekituufu omulimu ngwagana naye ffe tetulina wakola ki wakubeera nagamba nsobola okufunira osobola okujja n'obeera nange ne mugamba siri nzekka naye muganda wange ne mugamba sobola tambula ne mumulekawo muki muto mba ngenda mulekera ani ne mugamba naye singa ompa omulimu ngonzikiriza okujja n'ani ne muganda wange nagamba maama aliwo ne mugamba maama gyali ne maama tamanyi nti ndo tuli mu mbeera ki mbi nambuza tolina simu ne mugamba enamba ye sigimanyi ne tugenda ntandika obeera n'oyo omulenzi mpolampola eziza waliwo tolina muntu wenna awasobola kukuwa namba ya mamiwo tewaali ne jjajja yali ayinza okumpa enamba naye yali atugobye kati nga simanyi nawe wamusanga ate nga n'omutya nali mutya nga ngamba kati olaba yasobodde okungoba ewaka we nagendeyo tangube naye mbeerawo ne tubeerawo ne Kenny oyo n'atulabirira mpola nga bwe tukola
Mbera nekyukamu obulamu kale ne bukyukamu nemba nga nsoloberamu ne 10 yange 5 gyange muri mupakinga emigaati nengamba lala kati omanyi asuke ngende ekyengeri eno kasannamu kasente nfunyire essimu sooke noonyani lwaki omuyita lala ate nga lala maama baali mukazaako edda nga muto yali ayagala nnyo ndowooza olaba katyuni kati bukatyuni oba baali babuyita bulala ne tuli mutuuma mbadde mbuuza olwensonga mpulira lala ate nga ndaba ku mwana omulenzi anyway it's understandable yeah so tugende mpola abantu bano ba S-Media asobole okuba nga ate bategeera bulungi so gino emigaati oyo yali agikolanga oba mwali no emigaati gino twalinga tugula mu companies ez'enjawulo nga tugula ku Dinevo Tiptop kati bali balina ka business e Sudan eyo ng'asuubula n'agiteeka ku motoka ne batwala e Sudan so kati nze nanteekawo nga muyambako nanga agenda olete boxi bino webiti nampayo ebiri oba omutwalo kisobodde musulaawo yeah kati paka wenagamba nti kangene noonye ku mukadde ndabe kola ki kyaliko nengenda kati nengenda ekyengenda ne mbabuuza nti noonya lufula nga tunalowooza kukola kunoonya mu mukadde wali omaze ebbanga ki wamalawo bbanga ng'ebiri nga weetuli era nga lala abeerawo ng'abeerawo olwa naye akyasoma obanga naye ebyokusoma twasooka ne tubivaako kati kyeffe kitwali tetumanyi nti ne maama yadde ewaka n'atunoonya nga ate tetukola ki tetuliyo nga ate takimanyi nti senga we yali atukoze eki ate oba yenalowooza nti twewagula ne tukola ki netutambula naye era ffe kyatumiza ne munoonya nengenda ekyengera ne mbuuza abantu banne ewaabwe wali lufula wali okola sente meka sayinanga sente ziri specific naye we twalinga tukoze ne tufunamu ennyo n'afunamu ennyo nga lwampaddeyo ebiri lwe tukoze nnyo nanga aliyo kankuweyo 3 kusinziira ku kyetukoze ki kyetufunye ate lwe mutakoze buli wiiki twalinga tukola buli wiiki ng'asuubulamu omulundi gumugumu nga buli wiiki alina okukola kati nga buli wiiki akuwaayo ebiri gyoba omutwalo oba 3 nga nange bwentetenkanyangulayo ku bugoye ng'omuntu yenna yina waalina okubeera mpola mpola tugende kati awo ogamba kugenda onoonye ku mukadde ngamba waaye kange nenoonye maama nengenda ekyengeri eyo nembuuza we wali lufula wano eno ne bandaga lufula we yali nengenda nembuuza bali bamuyita maama lala okusinga ne bamundaga nangamba mmwe ne mutambula biki naye yasooka kuyomba ne mugamba ne maama jjajja yajja n'atukola ki n'atugoba mu nnyumba nangamba n'otangamba ne mugamba nali sirina essimu nali sirina nambayo ate yandigituwadde yandibaddeyo munyini ate yali atugobye kale n'agamba bulijjo mba noonya simanyi wa gye muli ne mugamba ne lala mbali njagala akomewo abeere naawe kuba nange naye kale mukenda tandisa okukola ki nangamba tewali buzibu ne lala ne mujjayo ne muwa maama ntandika okukola mpola mpola covid najja tuyingidde mu covid awo naye ffe twasigala tukola nga tutamanya tugenda mu kibuga ne tusuubula ebintu kuba bali bakkiriza abatambuza ebigere ne tutandika okukola mpola mpola kati nentuuka ekiseera nga kati yakolo wagenda okulaba maama notwalayo lala kolo wafuna enamba ye nafuna enamba ye kuba nomanya ne wabeera naye alina wabeera naye yali asula mu kabaawo waliwo bunumba bwe bubaawo mwe yalinga asula bambi so covid ajja atusalako awo tubeeramu ne tumuyitamu mpola mpola covid n'ayitawo n'agenda naye awona mu covid ffe twasigala tukolayo obusente obuki obutonotono kati kyenakola covid ng'aweddawo mu 2021 tandise era okukolera ddalawo nga nkola ebiri serious nange nawe obuntu bwange obuki obutonotono butuki obwo obutonotono nange kati twatuka bizinensi eno mukama wange yali asuubula migaati gyokka nemugamba olaba oteetongeramu keeki tye kati nemugamba nze nina emitwalo gyange ameka mbadde nsabukkiriza keeki zino zibeere zaani zange nagamba tewali buki kati nembeera nga ku keeki ezo nfunako wemba kuba eno mugigula nusu nga 600 eri bajja gigula nusu nga 1500 e Sudaani tandika osuubula nemba nga nsuula keeki netandika okwongerako bagiya biki nabange ebyo yabindekera nga sente ziba zaani nga tanzigyako mpozi nga lw'ensimbi nemugamba mukama wange ebiri gino gikole ki gikubeeremu nemba nga nkola sente nentuka neŋŋamba naye kati nga nze wezimbeerako nzikozesa ngulayo olugoye olwakabi noga kanguleyo kana akasimu naye nagenda okibalabalamu ng'eka gye mba nze mukulu nina ebirooto bingi ebyokukola ki ebyokutuukiriza neŋŋamba no nyonoona nnyo sente ebirooto walina kinaki oba ojjukiramu ebirooto ebyo ebinene ekirooto kyange kyali kisooka kulaba maama wange ng'ali mu mbeera nnungi
mulabe nga alina ennyumba ennungi mwakola ki mwabeera nkubira essimu nga ngamba mutabani wange olwo tamugaye maama ndi mu kuvuga nja kuddamu nkole ki nkukubire kale nga mbyegomba nnyo kyagisinga kulaba maama wange ng'ali bulungi kuba yasobola otukuza naffe ne tuvaayo teyasobola tusuula mu mbeera yonna yonna takola ki twabeerawo naye nga kyekirooto kyange kyali kisooka ne ŋŋamba naye ate maama alinamuwa ssente zino zimuteresa ajja zikozesa kati nga siraba muntu wakwesiga kati awo nga nkuze ne basenga abange abamu nga nfunye ku nnamba zaabwe ntandise obbategeera nali sibamanyi ntandise obbategeera kati olwo senga wange omubamwita babula mukubira nali nyumya naye mugasenga nina ekizibu nnamu obusente bwange wano naye njagala nfune wembutereka neme bwonoona nangamba buterese mukadde ne mugamba mukadde omuteresa ssente ajja zikozesa maama omumanyi ajja zikozesa otukozimusa bagambe sizirina nangamba nina ekibiina eno ng'otya maama wo nali simutya naye ng'omukadde yenawe omuwa ssente otuuka omuzimusaba nagamba ze sizirina n'akambwa alaga toyonga embeera lyange nga tona kyamukolera mukadde olina kola ki ogamba senga ne ŋŋamba senga ne senga wo aba muganda wa taatawo aba muganda wa taata wange muganda we ddala bo mwafuna chance ebalaba nga ate taata wammwe yadduka maama yali abamanyi era amanyi gye babeera naye ffe twali tetubamanyi we bafaanana tutandika bategeerawo nga tutandise okula nga bakubira ku maama nti abaana bali batya nti we bali ntandika okugeranga nabo ku ssimu nange nfunye essimu mugeye maama mpa ku namba ya senga gundi bwentyo tandika okukola ki kubategeera nabo kati otandise senga ono omutegedde bukulu n'omwesiga nnyo nemwesiga nnyo nali mbaagala kuba nali sikuze wali omanya famire yo nali mbaagala nnyo kuba ye famire gye nali mmanyi taata simumanyi kiri awo ndabye basenga abange kale nga ekituufu nali mbaagala wadde nabakyawa olunaku lwalino naye si kukyawa kuli okw'amaanyi naye sibalinamu nnyo ssuubi go ge mazima kati senga oyo mukubira so omukubira essimu mugamba senga kino kyekiriwo senga kasente kange kano kati we tolaba nga ekyamama tekijja kola nangamba emanini wali ogendayo nobalabako nali sitera kugendayo naye nalinga waliwo kyaki gye nali nsabirako senga wange omu yantwalayo kati nga olumu bajja bonna osaba ne twerabira eyo ne tufuna omukisa tukola ki ne twerabira eyo ne baŋŋamba nesenga ogundi abamu be nali simanyi ne babanyanjulira bwentyo mpolampola nga sibagendamu nnyo so ŋŋamba nti andiiramu aŋŋamba nti nina ekibiina eno kyetusobola oterekamu ssente naye bagaba buli bazikuwanga omwaka gukoze eki guweddeyo bayaŋŋamba powesa sibijjukira bulungi naye yaŋŋamba alina ekibiina ne mugamba ekyo ekyomwaka kyenkola ki kyenjagalira ddala nti wemba nterese mukama nanyamba nenfuna emiliyoni zange 5 sobola okugula akataka wano nekagulira mukadde ŋŋamba kirowoozo kirungi olina n'ebirowoozo ebizimba nnyoko ŋŋamba kirungi ekyo tandika omuwanga ssente lwenfunyeyo 2 nengateeka ku ssimu ye nenfunyeyo emmeka kati omwaka gwaggwako guweddeko mukwira mugamba senga nafunye idea nti ki mugamba njagala akasente ako ngene nsoma makeup waliwo yalandiriddemu nti makeup ono afuna nga njagala njige makeup ono nimugamba nebinera byanjagala ogoba ntandise ogoba njagala genda bwereyo okukola kasente kakola ki kawerako nagamba ye nalinayo miliyoni zozo zalinga 65 kuba nerekerezanga buli kimu nozimuwa nga nerekereza buli kimu nenkola ki nenzimuwa naye kati katugenda kuddayo ko emabega ye wali mukugamba nti alina ekibiina ekibiina ekyo gwe tafaayo ku following up saafaayo wayaŋŋamba nti ekibiina olina okugulawo akawunti nambuza olina endagamuntu kati nali sirina ndagamuntu awo gemu wenjiviiramu nanga katoba tulina ndagamuntu tugenda kukola tutya mpozi nga njiguddewo mu mannya gange nemba nga nkuterayo akasente nali sikimanyi nti asobola okunziba kyo nali sikirowooza nako banga singaawo nemugaa nti wali buzibu nemugaa ezinaba ziweze nja kufunirayo kenfunirayo era we nali nga nsindika ssente nga bwema nsindika emitwalo 2 alisi nsindika 24 nemanya nti alina okulyako emmeka 3 oba 2 nga nno muwaayo ng'omuntu tugende mu maaso muna atandika otereka ssente ziweze yaziteekera oze pesa ogamye oba ojjukira yaziterekera bbanga ki mwaka mulamba mwaka gwawera ne guyitamu n'omwezi nga gumu ne mugamba akasente ako nkakola ki nkeetaaga nangamba tewali buzibu nimuga njagala soma makeup njagala osooka ompeyata nangamba no zonna zikime waki wamu kuba ekibiina kyawedde ne mugamba tewali buki olwo ekirowoozo kya makeup okijjawa ekirowoozo kya makeup kale kuva kusomera ne njagala nnyo ebintu bya art kati nabeeranga nnyo ku YouTube okwo nga ndaba ebintu bino nga abantu baŋŋamba makeup alimu ssente akola atambula kange nenjiga makeup oyo
nenfuna omusajja alagenda okunsomesa nga nsabe akakadde kamu nangamba naye ojja kumpaako 5 lina 5 mu makkati ng'onaatoluvannyuma nemugamba tewali buzibu kati nga nze nzinawo oyo senga omuganja gakuliga makeup nemugamba akasente ako kansindikire nangamba no olaba otya singa ojja n'okakima bukimi kuba ina akasente kabajja kutema sente nyingi nemugamba mbadde bize mukama nga ayinza okutanzikiriza ttambula nangamba no mukama wo kyatawuliza mugambe nti wafiiriddwa mugamba banaye biki nagamba naye gwe tomanyi na bwe tufaanana kuva buto tomanyi bwe tufaanana oyagala tulaba nga tufudde nayogera bingi kale nekinkwatako nengamba abo labasenga abange kati ogano ogenda kale omulabako kubanga kati kya ssente kiba kiralamu nze mupitira ssente nziruka misinde lwaki wali bize nnyo nali bize mukama tajja kunzikiriza ayina ekirala nti nze kuva buto nali n'omuze ogutakyala nsonga nakula nkimanyi nti abantu tebatwagala nga ffe kati nga ndowooza njagendewo omuntu anangira emmere biki kale nga saagala nnyo kgenda mu bantu kuva buto ng'abantu mbawa distance kati bweyogera bingi mbu oyagala ojja kujja nga tumaze kufoolya okotuziike neŋŋamba waayi kituufu abakazi bano sikuze nabo kaŋŋendeyo nkime ssente nali menji kubeera lunaku lumu enkeera mbeeyo ntuuka ŋŋamba emozereeti yannanyiriza bulungi nasanyuka yange nesanyuka naŋŋamba nti tusanyusa okulabako nze nange obbasanga naŋŋamba ekituufu ozereeti akasente saakoze eki saakajjeeyo naye obeera n'akasente wano oyinza oyingiribwa abaki ababbi naŋŋamba naye nkyange nakeera nzira akaki akasente koze tewali buzibu kansule leero akati enkeera olwakya kumakya naŋŋamba naye olaba otya bwosigalako wiiki emu n'otulabirako buki kati nze nasula wano owabawala abali abalenzi baali bakyali bato nga ŋŋamba nti bafuka ne ku buliri siyinza kukola ki kusula nabo obuliri oba ojjukira bwali bufaanana butya bwali bunene nnyo obuliri bwali bunene omufaliso omunene naye nga guli ku kitanda kimu kati nga bano abalenzi bo basula wano wansi twakisula mudiro nga bo basula mu kisenge ye n'omwami we tubeerawo olunaku olwasooka ennyumba yate yali nnene nnyo yali ya rooms 2 olunaku olwasooka kisenge eddiiro yes kisenge eddiiro omwami we naye nga basulawo basula mu kisenge n'omwana omuto kati bano abalenzi abalala nga bo basula wano wansi then nga nze nsula na bano ku kitanda ati kati ndi mukwebuunya bwe nsiba nga kisenge eddiiro mu kisenge munyini era nga mwonna mwe basula kyali kisenge n'eddiiro kati nga bo basula mu kisenge nga ffe tusula mu ddiiro oba mu ddiiro nga mumuli ekitanda mu ddiiro mwalimu ekitanda nga baawulawo we bati naye nga mulimu ekitanda mulimu ekitanda ate wate mbadde nyanga abalala bakitegeere bulungi bwe tugamba eddiiro omuntu takitegeera agamba ate mu ddiiro okitegeera so you have to clarify bakitegeere nti mwe baateeka ekitanda so mbeerawo olunaku olwasooka bagamba olwokubiri kati nga wiiki enaatera okuggwako ng'olwokuna enkeera nga lwakutaano olwokuna ekiro kiro saawa nga 4 n'atandika okuŋŋamba nti Emma ninamu enkenyera konze ekyasenga nafunyemu okwekengera oyinza oba okozesa abaana bange nasooka nenowooza oba yali asaaga nemugamba senga tubeere sirias ekintu kyayogera kiki kinene naŋŋamba Emma okozesa abaana bange nemugamba senga sisobola nemugamba abaana bakuze nkola ki mbawulire obanga mbalaba bano baana bato nemuga ekisooka bano bakizibwe bange mbeera kojja waabwe sobola kola kintu nga ki ng'ekyo nemuga Emma njagala abawala gye bali oba abakyala bakola ki gye bali nemuga ate nze siri muntu wa bintu ebyo nkyalina ebirooto bingi ebyokugoba omukazi yatabuka yayomba kuva saawa 4 mpaka saa nga 6 kati nange nenvaako nemugamba ne bano esaze wano kukola ki kunyombesa saa zaali nga 6 nga siyasobola nagenda obudde bukoze ki muga wabula nsaba ekintu kimu kumakya keera okwate sente zange ozikole ki nemuga in fact oba ozirina kati zikole ki zimpe ngende nangamba sizirina naye kankuwe sente zokole ki onviire nemuga tewali buzibu nangamba ye kale bukya kumakya kwolwo saasula nabaana nekyanga nasula ntudde sula mu katebe bukya kumakya nangamba kale kangende mu katale nkime sente zo mu kibiina bawe yaliwo ate ye ng'ayogera yali mu kisenge teyali talina kyeyanyega ng'asirise naye ng'oluyumba yaluwulira bulungi ye yayogera kimu nti owaayi omwana ne ssenga we tokola ki toteekayo bibyo bali bakika era emuvaawo babaziika ku kijja kitya kimu ye teyabiyingiramu n'asiika akati enkeera ku makya aŋŋamba agenze kima ssente
nange ne parking akasawo kange nali akokuweka mwalimu obugoye bwange obutonotono nga mmugamba nti wayenze njagala genda nangamba ngenda mu kibiina kola ki kukima ssente zo ng'akwata abaana be bano babiri ng'agenda nabo mbu bamuwerekereko ninda sawa zalinga 6 we mazijukira bulungi mukubira essimu mugamba naye ng'oluddeyo nti ndi mu kkubo nzijja ndi mu taxi nga nange mpulira emmotoka zitambula mandi awo nga poliisi eno kwaliko abasirikale babiri n'omukyalo omu nti oyo gwe bamukwata abasajja bankute banteese mu mmotoka bagamba naye kikinkoze eki nagenda simanyi kikinkoze neŋŋamba bannaye kiki tuuka bantuusa ku poliisi ekawempe waliwo omukyalo naye ekintu kyenjagala okwebuuza nga tugera kudda wali eri nga bakutwala ekawempe ye wali mugamba nti akwekengera okuba nti osula n'abaana be si wagamba waliwo any sign oba ayogera buugezi oba abaana bamuloopa anti nange namubuuza ne mugamba nti omwana ye yagambye oba olowooza kirowooze nti nze nateebereza abaana bange obafaako nnyo biki ayogera ebigambo byali bingi ebimu byesinza bakyaga nti obafaako nnyo anti like okufa ku baana omwana ayinza okugenda ga anko ice cream n'omuwa ebiki ebitaano essimu abaana bazanyira nko gemu anko temporani n'okola ki n'omuwa nze kati abaana oba nze abaana sina buzibu na mwana muto yenna okitegeera naye ate saamanya lwaki saasooka mmanya ssaawa eyo naye natooka nemmanya lwaki yali ateeseewo embeera eno kisente zange zaali bakutwala bantutte ku poliisi ekawempe tuuka ekawempe nsanga omukazi awo yali ajati era ajati oyo mukama katonda ono byonna bye yakola byonna nzikiriza nti mukama gwensaba lulwe balumu ali musasula ajati oyo yali mukambwe nnyo bankubye awo empiya bantuuziza wali naye n'essimu yange yali not 8 samusanga nambuuza sente zigula essimu eno ozijjawa ne mugamba nkola n'agamba nze omukozi wa gavumenti nkwata mapeesa gwe omulereesa okwate smartphone smart yange omukazi oyo yagitwala naga nti agitukinangaabugambe teekamu password nenjiteekamu n'agitwala poliisi wennyini yagitwala yaŋŋambirawo eno ngitutte yali ajati mbeera awo mbabuuza bannange kiki nti Emma ovunaanibwa okukozesa abaana basengawo nga waali abaana nga bali wali batudde bati basibise tebanyega ne mugamba naye bannaye ki bemwogera sikola ki tuwulize ku baana be bakola ki nga senga gamba abaana bayogedde dda oba nandi ku poliisi abaana bagendera kiki nti bo tebasobola kweyogerera nti abaana bange tobamalako mirembe oyinza n'okwagala obbatta nayogera bingi aya tinagamba mumugjewo mumutwale mu kaduukulu ne bantwala mu kaduukulu abayayi ba poliisi nga bo buli tteeka gwe mukulaba okuko yali akolangaani io nti yali io ateekeddwa okuba nga ali mukulumu ng'ali manya naye yabeeranga muleeya simanyi sibitegeera ebintu ebyo naye ng'aleegeddwa okuba nga ali mukulumu kubanga yabeeranga muleeya ate ng'awa ebiragiro kiraga yali mukulu so ne bakutwala mundamu ne bantwala mu kapoliisi seera ayayi ne basuka ne bankuba awo baagala ssente olwedi nali stranded mu poliisi buli wotuka mu kaduukulu waliwo abayayi ababeeramu omwo bakubirawo ng'oli mupya bagamba ssente zaffe ziriwa oba olina obbawa ku ssente baleme kukuba ate oba oyingidde jukira oba oyingira mukomera bakwazi byonna babikujjamu kati olina obbagamba naye omuntu wanajja okundaba nja bbawaayo kuki kasente era bye bakuleetera emmere be basooka oggirya gwe bakuwaako buwe ku mmere yo anyway nze naye wadde bankuba n'essaawa yonna ebirowoozo byali wala nnyo ne bankuba ne bamala ne banvaako ne wayitawo ennaku nga 3 ne bampita ne baŋŋamba Emma avunaanibwa omusango bwe guti kituufu omusango kikola ki nti ovunaanibwa omusango gw'okozesa abaana abasingawo bameka era mu bufunze tukinyonyola nga defilement and it was a family case obojjukiramu wali wenkana otya nali myaka 17 banka tulina 19 nali myaka 17 ne bambuuza olina emyaka emeka ne mbagala n'emyaka 17 nanga tekisoboka oli mukulu oli myaka 2 ne mbagala emyaka 2 gineetimbyeko ne bambuuza bakuzala mwaka ne mbagala banzala ennaku z'omwezi nga 25 Desemba omwaka 25 kati awo ne batandika okukaana bokabokkana abasirikale nti naye alabika muki muto nti wa abaana basala emyaka biki nze ne nkivaako ne nkyeso ne mbagamba kale muteekawo gye mukola ki gye mwagala munnange omukyala omu ngajja waliwo omukyala ali mweru awo ngajja is this the man nayogera binjinji awo nagamba okay nojjawo n'akasajja kala kaali katono nga kawanvu neŋŋamba Emma kiriwo tukizudde nti tolina muki tolina musanga ate oli mwana muto kira twagala tulaye nga tukuta ono sengaawo ebintu
biri mu vulugu. Mukusiba mama otamanyi nti bakusibye. Mama tamanyi teri yali amanyi nti gyendi kubanga saafuna mukisa kubira muntu n'omusimu. Esimu bagikugyako? Baginzijjako mukazi agikutte. Byonna. So oli wali? Ndi wali. Abasirikale bajjaga yono. Ayagala abaana abato. Ne bankuba awo empi buli omu ayagala yasamba. Wajjawo omusajja oyo omwamu n'agamba Emma nakizudde nga tolina muki tolina musango era njagala tulabe nga tukuta. Nze kaali nensanyuka mpulira essuubi likomyewo. N'agamba anyway madam give me those papers. Ne bamuwa empapula baali baziwandiiseeko nze nali simanyi police bond bwe bifaanana biki ebyo. Ngamba okay Emma signing ngano ku police bond okole ki ogende ewaka. Nimugamba sina sigini cyane nzikiriza obuteekako erinnya lyange. Ngamba teekako nentekako amanya gange empapula zaali 3. Saasomamu sijja kulima kuba nali excited ndaba nzira waka. Nze nanga mpulira essanyu linzitabuse nentekako amanya. Omwami ng'amala agenda. Olupapula lwali mu lulimi ki baluwandika mu Kimuluzungu? Lwali mu Luzungu. Nagamba osayininga police bond. Nanga osayininga police bond ogende ogende waka nanga niyo osayininga. Saasomamu yanga osayininga bond eno olina okudda ne reportinga nti kaale. Maze osayininga omwami ono ng'akwata empapula nga zirifaninga ew'omukyala ali awo munene. Ng'omwami akola ki? Agenda. Mukyala ono agamba Ssemawempe Emmanuel okkiriza okola omusango okukabasanya abaana babiri ab'emyaka bwekiti ne bwegiti mu kitundu bwekiti ne bwekiti. Mugaba nange nze byogera sikola ki? Sibitegeera. Nti ate nga lwaki tobitegeera nti ana sayininza wano nti nze sayininza awo. Nti anti kitegeeza okkiriza statement eno tumaze okukola charge and question statement era ogikkiriza. Olemanya nti kati ate kalabaye buki? Buto. N'atabukawo naye kalakaasi abasirikale beekalakaasa nankubaawo empimbu mu mutale mu sseera biki. Tumugamba naye si tebabingambye. Namugamba nze byogedde. Na police wanange nali nkozeko statement. Bati tusomeramu. Kati anti we namaliriza mugamba bwamala bampa empapula nti somamu. Omaze nsomamu mugambe nali nsobola okusoma naye ekituufu Oluzungu yali akozesezza. Nali sinza manya nti okatoba kino kitegeeza ati ne mugamba Oluzungu lwemukozesezza lw'amaanyi. Muŋŋondezeemu mu Luzungu olwange oba si kyo muziize mu Luganda lwenkola ki? Ne bayitawo omukyala omukazi ono teyali Muganda yali ndowooza w'engulu eyo. Bayita omukyala awo nga nsomeramu kati yanziriza mu Luganda nti nvunaanibwa omusango bwe guti ne bwe guti era ngukkiriza. Ne mugamba naye sinabiwandiikako nti gw'osayininze waki wano era wetukidde osayininga tegeeza okkiriza biki by'oyogedde. Ne mpulira nga sibitegeerako gaba akozesa obutamanya bwange okuntekako ekintu kyesikola ki kyesimanyi. Nzira mu kapoliisi seero banaye nga bintabuseeko nga mpulira obwongo butabuse mbinyumiza ku basibe bannange abaali omwo mali mbe baasibe dda nga babitegeera. Bagamba gw'owedde gwe weesibizza ne bagamba obaleeta okola statement ne bagamba sina kyenjogedde naye bakozeyo banyeyo bati ne bagamba weegendeze singa walabika ateekamu ki ssente bakusibe. Ne bagamba tasobola kunsiba baleka alina ensonga ze. Nange embeera kiyite kinnakugira nti oba ssente ebyo nno nali sinabirowooza nako wabula nga ndi awo neewuuza kiki lwaki omukazi ono akoze eki ansibye naye nga sirina simu nti nsobola omukuya mubuuze bannaye obuzibu buli luddawa. Munnaye wayitawo ebbanga wiiki nga nnamba eyiseewo okyali awe Kawempe ku poliisi. Waliwo omukyala bamuyita madamu Nansi lyenzijukirako bali bamuyita Nansi era omukyala oyo najja ali mukama amuwa omukisa. Yali musirikale? Yali IO wange nga yakola ku nsonga zange. Nampita nangamba nti Emma yampita saa zaali 11 ez'okumakya. Nangamba kino kyenkola kimenya mateeka sikirizibwa kujja musibe mu kaseera omwo nga tezinawera saawa emu. Nangamba naye kino kikolanga omuzadde ndi maama. Nangamba omukyalo ono alabika apulaninga kusiba nga teri muntu n'omu amanyi nti akoze eki akusibye. Nangamba naye nze ng'omuzadde nsaze mbaddeyo naye nga kinnumiriza nti nze ndi mu musango guno basibe omwana w'abandi biki. Nangamba naye nange ngoberera amateeka simanyi omusango wakoze oba tewakoze eki. Nangamba naye tolinawo omuntu ogwomanyi mukubiri ne mugamba ennamba ya maama nze si eri muki eri mu ssimu. Ne mugamba n'essimu yange ajja tiyagitutte. Nangamba talina buyinza butwala simu ya muki yamusibaleka abadde akkanga. Nanga kangende nkebere ndabe nti gyeri nagenda ekyomukisa essimu yange yaliyo nagiramu ennamba ya mama wange n'agikola ki n'agikubako. Yali yakutiisatiisa. N'amutegeeza nti mutabani wabaati ne bwati tumwina ku ki ku poliisi. Maama yajja enkeera nga talinnya mukazi wattu n'ambuuza kiki ne mbimunnyonnyola n'ambuuza naye taata kituufu wabikoze. Ne mugamba maama omumanyi ontegeera buki bulungi.
ne mugamba maama abawala abalungi gye bali bangi era obadde ng'obalabe ewaka nga bajja bakola ki nga nze siri muntu wa bintu ebyo nangamba kituufu nkumanyi era mama nga yimira nange ku sayidi yange wadde teyalina ssente zisobola kunnyamba ninalaba nti maama wange akola ki afuddeyo olwankanoga akayise kagawa ssente byannuma byonna nga singa naziwa mmange n'azirya oba oli awo nandibadde nti maama yaziridde maama ngamba muneeka kanoonye ennamba ya senga mukole ki mukubire n'agifuna namugamba munaye senga ate omutabani kiki nga senga ayogera bingi nyalaga muki mukambwe omwana oyo yakoze ebintu biki n'akubira basenga bonna n'ayonoonayo erinnya lyange nga bwe ndi omuki teri muntu n'omu yali ku sayidi yange ku kika kyange ate teri muntu yampuliza gwe nafuna mukisa munyona nti oba ensonga eri bweti era n'olwaleero mpozi nga balabye vidiyo eno ne balitegeera nti nalina ssente ze nali mpaani muganda waabwe oba bo tebakimanyi tebalina kyebamanyi nanyonoonayo bonna kugamba n'afuna obuwagizi okuva mu basenga ab'enjawulo bakole ki omwana waaba yakoze bwati musibe mwana musibe mwana mubi nnyo mwana museegu mwana mukaba azati okudda ku bawala be n'aboonoona mama nangamba munaye basenga baba wanda muki muliro teri n'omu ali mukola ki mukufaayo nange nga tugenda kola tutya ngayogera ne ion nga mugamba ensonga zino mpanvu nnyo nangamba n'abantu bateekamu akasente nangamba naye nze sirina buyinza ano mpozi ngaoyogedde ne mukama waffe nagende wa mukama waabwe oyo ajja tajja tinayogera bingi nnyo ne bagamba mataddamu kujja ku poliisi kuba yajjanga n'akaaba nakola naga oyo omukazi atuddamu akala kukola ki kulinnya wano ne bamugoba wayita ebbanga ttono nnyo ne bagamba Emma ogenda mu kooti oba olowooza mu kujjukirako awo ekampa amalawo bbanga ki ndowooza omwezi gwawera kuba balwisawo nnyo abasibe ogenda muki mu kooti omwezi oba weekisinga 3 awe watyo bakuyita mu kooti bantwala enaku z'omwezi maama abeera ajjanga bamugoba abatuka ne bamugoba ne muga tadda mulinnya kuki nga buli wajja akaaba n'akola ate ne bagaba omukazi tuddamu mwagala wano naye nagenda mu kooti nga teri n'omu amanyi nti ntwalibwa muki mu kooti nendowooza nti mu kooti gye ngenda omulamuzi anaabawakisa n'ategeera nti sirina muki musango ntuukayo ate nga bibi nnyo nga sikizibwadde okweyogerako bo nga beeboogera nze sirina kunnyonnyola kati watuuka mu kooti kyali kitya tuuka mu kooti era ng'omuntu atabeerangako mu mbeera eyo nga buli kimu kipya gyendi omulamuzi simulabangako sirina kyemmanyi tuuka bampita basoma erinnya lyange bantwala mu kaguli nti Semawo Empa Emmanuel nti yegwe nti yenze nti ennaku z'omwezi bwezi ne bwezi nali sirina looya nga sente za looya tetuzirina tebakuwa na wagundi no tebampa looya mu district court tebakuwa looya pozi ng'otuuse mu high court tuuka baŋŋamba nti ennaku z'omwezi bwezi gwe Semawo Empa Emmanuel ovunaanibwa okukabasanya abaana 2 abasenga abo bakizibwebo mu kitundu bwe kiti nengezaako gaa nti nedda nti ssebo Emma tokkirizibwa kubaako kyogera mu kooti eno kuba kooti yange terina buyinza kukozesa musango gwo namubuuza omusango ogumanyi oba tokola ki nga omusango sigumanyi ssebo wekitiibwa nangamba kimala nangamba kati ekiriwo I have remanded you for 2 weeks nali simanyi nti emisango giri mu kategole eriyo capital offense simanga biki nandowooza akasango ndi katono ntuula mu mmotoka omusirikale angamba nga gwe you're very young to go in upper prison ngamba what is upper prison omusirikale angamba upper prison ewabeera bana babbe b'emmundu bana abatakaweesa nengamba kaweddemu dda oli luzira ntuuka bannyambuse luzira naye nga sikkiriza nti ngenda mu kkomera tuuse mu kkomera nze alinaku z'omwezi nga 14 awo ogwokubiri awo ewatyo mu mwaka ki 2022 ntuuka mu kkomera bwali bwakiro ng'abasibe abasinga bali munda baŋŋamba era batuuka kiro kati mu kkomera nga ndaba terindi muntu n'omu ndowooza oba abasibe batono bantwala mu woodi yali woodi 3 byali biseera bya covid ng'akyalimu mpolampola kati woodi 3 ne etuzaliza kalantini kati fe abapya abava ebweru batuteeka mu kalantini tulemerwaza mbu bano abalala abasibe ntuuka ng'abasibe bali muli bebase balinga bafu bali mu yero neŋŋamba bituufu ndi mu kkomera soka nentunula nga sibitegeera tufu nga sibitegeera naye nga mu kkomera mwonna mu woodi omwo mwe nnali mu woodi eyo nga bonna abalimu bantu bakulu nga nze ndimu ng'omwana omuto nentunadwamu omwana ki oba muvubuka akyali myaka gyange nyinza okugenda nyumyeko naye omunyumize ennaku yo banaye nga simulaba naye nga buli muntu anantunuulira nnyo pali abasibe abalazibaza abapya nga tulinga 8
naye ng'abantu bonna basinga batunuulira nze musajja gye baŋŋamba no wano waliwo abasiyazi olina okukola ki okwegendereza neŋŋamba leero luno lwaki yakwanguyira bw'atyo neneebaka naye tuufu seebaka tulo bakubanga bubulangiti ng'olagala kabulangiti kati olina okwebaka kagongo booti kuba abasibe babeera bangi teri bino okwebaka booti aa olina okwebaka kagongo booti naye nze seebaka ebirowoozo bingi nga bwenkaaba musajja tyava ŋŋamba naffe nno twakaaba tulinayo abaana tulinayo abakyala tulinayo omuntu n'omugoleseeyo oli mu kukaaba guma naye ng'olowooza nsobola okuguma nga nze ndowooza oba olina dda mu kooti bananta nembeerawo oli omu wiiki bbiri zo olunaku lusoose ekiro ekisoose mu kkomera naye nga baaba bukya ku makya abapya mwena babayita bagende babasaleko enviiri babawe prisoni namba babawe bulangiti sowaani kimu bannange ngenda mu kalantiini ng'omusibe ali mu kisaawe neŋŋamba ng'abasibe bangi ate awo neŋŋuma neŋŋamba badde manyi obafefeka abaliwo naye banga nabano weebali njaguma nembeerawo nengenda ne bampa ennamba ne bansala enviiri balina okuwandika mu kitabo kya prison bambuuza amannya gange nambuuza olina emyaka emeka mbagana n'emyaka 17 nagamba wazoota wano bagamba amunaye polisi teyagikkiriza nebanga okakasa olina emyaka 17 musirikale yawanika n'ayita afande yali mayinja 3 kadeeti namugamba afande omwana ono atulaininga banyumba kikoye nti muwandiike mu kitabo ekyenjawulo tujja batwala babakebera abaana abaki abato balina enkola ya juvenile babakebera amagumba balabe baddala kituufu oli muki oli muto ne bampa enamba y'obusibe nenzirayo mu woodi yange munaye entuuka sawa yali ya mmere basuka ne babawo obuugi ngenze nfunye obuugi naye obuugi nga tebutegereka bali abasajja balina akawunga kalimu ebikongolo bo bwe baba bakuba akawunga kasoli tebamukongola kati kasole nga wabeera ku kikolo ku kikongoliro bamuteeka mu kyuma bakuba akawunga wamu n'ebiki n'ebikongolo n'enkoko etusinga okulya obulungi kuba enkoko teriiramu bikongoliro mubiriiramu obuugi nga sibutegeera kati ng'ekyo nalina akaveebwe neŋŋamba nze sijja bukola ki sijja kubunya neŋŋamba kale ani ali ebyo batuuka baleeta ebijanjalo balina engeri gye basalamu akakopo kaabwe kabeera ku ntobo wansi bakuwa ebijanjalo ng'osobola obbibala nti 1 2 paka ku 8 byebijanjalo byogenda olya ne bakuwa ne supu kakati bakuwadde esowaani muba okyalawo akawunga ne kajja kati mu bijanjalo ne supu mulina oteeka akawunga ate ebijanjalo bagaba omulundi gumu ebijanjalo empeka 8 byolina olyako ekyemisana n'ekyeggulo ekyeggulo baleeta bulesi kawunga tebampa akawunga nga akawunga kalabika bubi neŋŋamba nze naali ebyo sijja kubirya ndowooza munnaye banatuuka ne bagamba ono talya mmere tumufunire ku ttooke nentuuka enjala nennuma nentuuka netandika olya emmere naye nga tegenda kooti neddamu nempita tofunayo emikwano tofunye emikwano egyalimu eno woodi abantu bonna abasinga bali bakulu kati nga sirina gwe ndaba gwenyeza ku associatinga naye naye nga bonna bonyume nabo bakumalamu bwamazima nyoli kumusanga ki defilement owedde egy'emyaka 4 kati nga nyongera kubeera depressed kati neŋŋamba bano abasajja kankole ki kambeesonyiwe nga naye buli omu byaŋŋamba bimmalamu maanyi nembeerayo nga bwentambula district court mpola bwe ŋŋenda bwe nkomawo tandika omanyiira embeera mpola naye era nga si bulungi oddayo tuva wiiki 2 zisooka ziggwamu omwezi guweddeko ndi mu komera apa prison tewaddayo eri anti yali akuwadde wiiki 2 anti nga bwe ngenda mu kooti wiiki 2 zagwako nenzirayo anti nga mu process eyo lwaddayo mu kooti kyali kitya bwenaddayo mu kooti era just basoma omusango bakuyita ne basoma omusango that's all noddayo kyokka kusoma musango Kisamempe Emmanuel nti wooli ye yakulopanga waali batabata yalinga jja buli lunaku sengawo nga waali mulengera ninga neegomba omukisa lisi njogereko naye ebigambo n'ebibira bimeka naye saafuna mukisa gwogera na mukyalo oli bukya yansiba paka nakati wetwogerera paka nakati munange omwezi gugwako kati batugyeyo mu kalantiini batwala mu booma oba in public tubeere n'abasibe abasinga obungi eyo gyensanga abamu ate be nali mmanyi ku kyalo walinga abaye abeera ku kyalo ng'obamanyi babbi ng'omumanyi naye akumanyi basanga nti gwe ema kiki ki mwana bandeese naye gwe ng'oli mwana muto obeera wano kiki nga mbanyumiza emboozi ne baŋŋamba boy ogenda luma akawunga k'abasajja ng'omusango gw'amaki gw'amaanyi ate oli ku family case ebeera mbi nnyo abafuuka mikwano gyange ne batandika okunnyambangako awo bampa ku bijanjaalo bakola batya tayimu neetuuka mpezeza emyezi 2 ntambula district court namuzira ngamba Emma tufunye obujulizi obukakasa nti omusango guno wagukola ki
wagukola era nze kooti yange talina buyinza kuyamba oba kuwozesa musango guno naye okkirizibwa okusaba okweyimirwa mu kooti enkulu era ng'okomitinze to the High Court of Kampala kati nze nga n'ebyokomiti nga sibitegeera ne bampa committal papers ne nzisomamu mumeramu omusango engeri gye wagukolamu ennaku z'omwezi biki byonna bibeeramu ekyo ekipapula kyo kale banga samale basamalizing ensonga zonna baziteekaawo nkifuna kati ntuuka mukomera abasibe banange baŋŋamba komito gye bakuwadde ogiraba bagita committal papers obeera committed nti ogenda kubeera ku waiting list ku Kampala High Court ebbanga lya myaka nga eno oba emeka nti Kampala High Court etwala emyaka eno oba etaano okuyita for hearing okuwulira omusango gwo ng'olina ne right okwennyonnyolako oba okwogera oluvannyuma myaka eno oba etaano emyaka eno oba etaano wagwawo ekigo kigo kyennyini ne ŋŋamba mmwe kikyemutegeeza ne baŋŋamba olaba abasajja bali wano bali myaka 62 bali ku myaka 10 kooti tezibayitanga era nabeerawo awo ennaku zaalinga 3 ne batuyita ba juvenile abali bakiriminga nti tuli bato ne batutwala mu ddwaliro ne batukebera ne before nga results tezinnadda nti oba ndi muto oba ndi mukulu ne basoma transfer yali egenda ekitala minimax nange erinnya lyange ne lijjiramu abasibe ne baŋŋamba buli we balabanga omusibe nga bamututte mu kkomera eddala manya obusibe otandika bupya konze butya nti wano oba omanyidde embeera kati oba ogenze mu kkomera eddala balina embeera ezaabwe kati tugende mpola mukukebera wano bali bakebera biki anti bakebera bakuba amagumba kati amagumba bo ndowooza ng'abasawo balina engeri gye balabamu nti ono amagumba ge mato oba maki makulu kati bamanyira nti ono omwana muto oba kusanga oli muto mu bakulu either bapetitioninga omulamuzi n'akusindika mu remand home enaggulu oba si kyo omusango ne bagwanguya osobole ofuna obwenkanya naye nze bantransfaringa results tezinnakola ki tezinnadda obaluzira nali ndowooza ate wendi wabi naye ate kumbe ngende wabi gye nali simanyi nti ate ye wabi nnyo bantwala ekitalya mubeera ku mpingo mubeera mu kusitama eruzira ojjukira awo wamalawo bbanga ki nze namalayo emyezi ng'ebiri ne wiiki ng'emu okugjako okulya obubi tewakubwako eruzira tebankubako yadde ate embooko nzifunira kitali eruzira bayira we tebayisa bubi basibe nga ate kitalya eruzira abasibe bali byabwe n'abasirikale bali byabwe n'abasibe abalala abamu bali ku byabwe okola bibyo byoyagala kasitoba nga tomenyeza mateeka ogenda n'ekipapula kyo ekitalya ekya komito ogenda nakyo kuba engeri gye nali ku waiting list nga wano eruzira wabeerawo nnyo abatambula kooti nga balaba omujjuzo mungi kati nga bakutwala eyo mu kyalo engeri gy'oli nti olinda obeere eyo olime okole ki